Bannange kino kyannaku nnyo ddala mukyala Kabejja omukyala omu yekka abadde asigaddewo ku bakyala ba Ssekabaka eyasooka. Olunaku lwaleero naye avudde mu bulamu bw'ensi eno asizza omukago okusembayo. Bw'obadde balambulako ku masiro ga Kabaka e Kasubi oteekwa kubanga omukyala ono wamulabako abaddengawo ng'atuwa emboozi nnyingi ddala nnyo kubikwatagana ku Bakabaka ba Buganda ne bibuze nga bubeerawo kubanga abaddewo emyaka 10 n'okusoba. Kyannaku nnyo eri Obuganda, Abaganda, abalambuzi, abaagala ebyobulambuzi, abantu abaagala ebyobulambuzi mwenna ba travel enthusiasts. Kyannaku nnyo nti omukyala, she has been a treasure to our industry, nti naye amaze okuwumula olunaku lwaleero. Information esingawo yonna Kasubi Toms egenda Beige communicating otubuulira ebisingawo n'enzika. Ono kwe twogerako ssaawa zino mbategeezezza nti abadde mu Kristaayo ddala nga ne ku meeza atuuka entukuvu era nga bw'amala omwezi mulamba nga tasembedde ng'abuuza n'alongo nti omwawule yasenguka kubanga ng'akimanyi buli mwezi alina okusembera era ng'ebirabo bye bino nako ng'abuuza n'alongo obadde ki ekirabo ky'ekkanisa obweyamo bwange n'ekwebaza kwange toobitwale. Oye mu Kristaayo gwe twogerako gwe tufiiriddwa abeekobe mu nsansire ku bannange.